one person by the names of Henry Musasizi knocked a pole, electric pole, just in front of our station at Kira Road. Kino kye kifo agambibwa okuba nti omubaka Henry Musasizi wafunidde akabenje nkya leero era emmotoka eno ekika kya Primo egambibwa okuba nga mwabadde kati ali ku kitabo kya poliisi awakeberebwa emmotoka e Naggulu. Twagenda okutuukayo nga omuntu ali munda tumumanyi, ali public figure, ate okugenda kukebera twafunye anti abadde atamiddemuko. Twakozesa gino naku zino mugiyita kawunyemu. Amyuka omwogezi wa poliisi Patrick Onyango agamba nti omubaka yaddusiddwa mu ddwaliro e Mulago ng'ali bubi. Kyokka omubaka wa Rubanda East ono Musasizi atutegeezezza nti siyabadde mu mmotoka eno wadde nga yiye. Kati tulinda bulinzi akomewo ng'amaze okuwona, tujja mutwala mu kooti tumuvunane. Omusango gw'okuvuga ebidduka nga nywedde omwenge. Nze ndi waka, nze nsula ku Entebbe Road. 20 kilomita nga 2 kuva Kampala. Ebyo ndowooza bya poliisi. Ekituufu kiri nti emmotoka yange yafunye accident. Naye emmotoka bw'efuna accident toyinza okugamba nti Musasizi ye yafunye accident. Olina okufuna ki driver mukwano gwange yanje ku emmotoka nga bulijjo nze ndina abakwano bange. Nze Mulago siriiyo ndi waka. Poliisi bw'ofuna accident balina okukozesa statement, balina okujjako driving permit, balina okukola ki ebyo byonna babireete. Tutuuseko mu ddwaliro e Mulago gye tugambibwa nti omubaka ono gyatwaliddwa okujjanjabibwa kyokka abakulu eddwaliro ne bagamba nti tanatwalibwayo. Ye omubaka agamba nti olwaleero asibye waka ne famire ye wadde nga ne poliisi enyweredde ku bye tubuulidde. Tetunafuna Honorable Musasizi wano. Baatugambye mbu yatuuse wano ssaawa 12 naye tulina ebitabo bye turisivingiramu abalwadde bonna wano ku casualty era awalala ne mu private wing. Byombi ebitabo ebyo tukebeddemu temuli record nti yatuuseko wano.